Okay. Katonda semeza omwoyo gwa Yakobo ranya aze gy'oli tufiiriddwa omuntu omugezi ddala omukozi ddala ow'amaanyi tusasira nnyonnyo famire ye namwando n'abaana kitalo nnyo banaffe mugume Katonda bagumye omwoyo gw'oranya gw'ow'omule tusasira nnyonnyo palamenti n'ababaka mwena kitalo nnyo banange mugume byaze bubi bityo naffe nga bizonto twanyoleddwa tubaniriza ku kitundu kya bizonto ekyolunaku olwaleero nga yeffe banyu bizonto abaze n'ekitundu ky'okukungubagira sipiika waffe Yakobo Lokole Olanya omwoyo gw'omugenzi Olanya Mukama agulamuza ekisa nga gutuuse eyo gy'oli gwesiimire mu bulamu obutaggwawo yeffe banyu bizonto nga tusinzira ku muntu gwaffe ogwanyu bizonto nga YouTube channel yaffe tuwagira banaffe abakatagira Property Consultants bakugamba gendayo balina poloti enteeketeeke oyagala kola faamu ng'onoonya ttaka ddungi balina abakatagira basangibwa Lusubi ku luguudo lw'Ejinyanga Akabenda Mawujolo gendayo bakuwe emmotoka empya oba enkadde genda bakuwe ennyumba eziwedde genda ne ssente z'olina bakuwe ekyo kyoyagala nkugamba era nkuzigira banaffe aba brand shoppers abasangibwa Kabalagala opposite American Embassy bagamba balina engoye z'abaana eziriko olibino gendayo oyagala kusuubula nnyingi oba oyagala kusuubula kugulayo lumu gomesa ennungi bazina sako n'engatto z'abaserebu bw'onaagenda brand shoppers tojja kubanga wejjusa tukatandise kawaaka kakungubaga siro batishuwa bizonto nga kitalo nnyo bannange lyazze bubi enga banyu bizonto okusasira kwaffe eri Uganda tufiiriddwa nnyo otuusa okusasira kwaffe eri abafamire ye okuli bannamwandu saako n'abaana bonna otuusa okusasira kwaffe eri palamenti ya Uganda olw'okuviibwako ekirabo kya sipiika otuusa okusasira eri NRM yonna olw'okuviibwako kaada w'ekibiina ekyo otuusa okusasira kwaffe eri abakyoli mwenna saako n'abalaŋŋo kitalo nnyo otuusa okusasira eri deputy sipiika mukyala Amongi tumanyi omukwano beebaza nnyo bonna abawalwanye nnyo okulaba nga bataasa obulamu bw'omugenzi yadde nga tekisobose naye kasita mulwanye beebaza nnyo gavumenti olw'obujjanjabi bwonna weewadde Olanya etaasa obulamu beebaza wamu n'ennyonyi ne ssente zaffe enkalu obukadde olukumi olusanvu ze twawaayo nga ffe siffe nga bizonto naye nga bannayuganda abasasula omusolo ate omungi guti bannange mwebale tukaasa Olanya yadde nga biganye tasobodde kudda naye era kale ogwaffe tugukoze beebaza mwenna abawaddeyo essaala ababadde musaba nga musabira Olanya yadde ng'essaala tezikoze naye era mwebale kwebaza ne sekwebaza ababaka bakyoli abaatuula wansi ne mukola entegeka naye okugerako ebweru mu ggwanga lya Amerika mulabe embeera Olanya mwali yadde byazze bityo naye mwebale nnyo tutuusa okusaasira kwaffe eri mukyala Kadaga okuviibwako mukwano gwo eyaddukira mu Bibigere byafaayo bya wano tugamba mu Uganda Olanya ye sipiika yekka asoose okufa amangu nga yakakwata ofiisi Kristo bw'agamba mu ngeri ey'ensuseera tusaasira nnyo Kadaga era n'okumwebaza okubeera n'Olanya ebbanga yadde bakwogerangako tebamuwanga kyansi naye gwe wakimanya kimulwadde era y'ensonga lwaki wakola bulungi nnyo weebale Kadaga wayagala nnyo Olanya tutuusa okusaasira eri abazadde b'omugenzi taata Nathani Lukoli ne maama Atwoni bannange kitalo ekyokufiirwa omwana sebo taata Nathani taata w'omugenzi guma nnyo mukwano Mukama agugumye taata w'Olanya afuddemu omwasi taata yagamba kitanyiriza yadde nti omwana w'ono yafudde kansa jjukira agatambula gagamba nti nno yafudde stomaka kansa taata abiganye ye taata w'Olanya agamba apaana akoze postmortem eyiye ku bubwe muzeeyi Nathani agamba mbu butwa bwe bawadde omwana we anti kale ebyo si byaffe bigambo bya taata yabigambye abakungubazi ng'ali ku kijja gye baziika Olanya mu Amolo disitulikiti kati ku eyo nsonga ya taata tutunulewo nnyo nnyo nebuuza ensonga lwaki taata ono takkiriza yadde ti mutabani we Olanya yafudde kansa wewe bakyogera wano eno mu Buganda waliwo enjogera egamba nti nno omuntu eyeefiira wano mu Buganda
Uganda buli muntu afa batera nnyo okwogera nti gundi yeyamuse yayomba ne gundi era yayogera bw'ati ne bwe mulaba afudde yabba ente za gundi oba yavuma gundi oba yayomba ne gundi kati ne muzeeyi Nathani kyatawolanya aganye postmortem atuwadde eyiye wabaawo ensonga lwaki muzeeyi taata ayogedde butwa n'atagamba nti dogo omuntu yenna yandirowoozezaamu nti oba gundi oli yalogolanya olw'okuboolanya yawangula gundi naye ssebo muzeeyi teyatunuddeeyo yagambye nti butwa ebintu bizibu weebuuza ensonga mu bintu byonna lwaki muzeeyi ayogedde butwa waliwo agaba obutwa mu ggwanga uganda natta abantu tubuuza bubuuza ojja kubuuza muzeeyi atubuulira ensonga lwaki ye alowooza bw'atyo wabula minisita ow'amawulire mu uganda polisi bali omunsi binaabiganye agamba balinde postmortem okuva mu basawo kyenatugamba kyetugenda nakyo naye kati muzeeyi nga bw'ateebereza atyo ti mutabani woono afudde butwa agala atubuulire alowooza ani oyo ayinza okuba ng'amuwadde obutwa atuwe n'ensonga ddala lwaki mutabani woono bayinza omuwa obutwa byonna biri awo bitusanga wano eno naffe ne tubireeta ne tubirawo eyo tusaba mukkirize tubawe ku byafaayo by'omugenzi olanya yakobo eyafudde mu bikulu ebitabo by'omugenzi olanya Jakobo mwene maaso n'ebyafaayo yanga zonto genda mu maaso n'ebyafaayo omugenzi kati ayogerwako ye Jakobo lokoli olanya eyazaalibwa nga nakuza omwezi 23 omwezi gwokusatu 1965 ng'ono yazaalibwa omwami Nathani lokoli ne maama amanyikiddwako nga Kalani oba Kaleni Atoni era bazaalibwa eyo Amoro mu disitulikiti y'Eggulu ne bamulera bulungi n'akulanga mwana mugezi eyeegombesa okulaba ng'era bw'olabye bw'abadde agaseggwanga Uganda eno ngende maaso n'ebyafaayo genda mu maaso n'ebyafaayo omwana omulenzi ono kati omugenzi yazaalibwa mu disitulikiti y'Eggulu n'asomerera Lodge Primary School mu myaka gya 1979 n'agenda ku St. Joseph College Laibi senior four n'agimalira eyo elevo n'ajja n'asomera Kolo Secondary School n'amala senior 6 n'ajja e Makerere n'afuna diguli eyasookera ddala n'addayo n'afuna diguli mu mateeka era mu 1996 yali ku LDC wali n'afuna diploma mu mateeka yasooka kubeera musomesa ku LDC n'atandika ne kampuni ye ey'olanya Onoli and Company Advocates n'ataputa amateeka ebitagambika era afuddemu n'amateeka ddala ngende maaso n'ebyafaayo genda mu maaso n'ebyafaayo Jakobo omugenzi yasooka okulondebwa ng'omubaka wa paalamenti mu mwaka gwa 2001 ng'onaakiikirira abantu ba Amoro era nga yali musajja wa UPC ebitagambika ekibiina kyammwe ekya UPC yajazonto omusajja ono yali munnakibiina kyammwe era nga n'okuwangula kalulu mu mwaka ogwo gwa 2001 yali alimu na UPC era yabeera paalamenti okumala emyaka 5 gyokka bwe yatuuka mu 2006 ne bamukoba ngende maaso n'ebyafaayo bye genda mu maaso n'ebyafaayo mu paalamenti ey'omusanvu bwe tuba tuzibala kati eno ya 11 naye ey'omusanvu ono eranya yali ssentebe w'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'amateeka ajjukirwa n'okukola lipooti eyasembe kyatogikwatako ng'agamba nti komoliti bwewo ku bisanja yadde wakikola ekyo ne tumanyi Katonda ajja kikusonyiwa ffe nga bannayuganda tukusonyiye ngende maaso n'ebyafaayo genda mu maaso n'ebyafaayo mu mwaka gwa 2006 ekifo kino olanya kyamufa bambi munnabyabufuzi owaifudisa amanyikiddwa nga Simoni Toliti Kacwaya mukuba akalulu akeca n'amukeca akalulu bepyu era bw'atyo omusajja atowe bamukuba akalulu n'atuna kali olyongo n'agamba ye kati akoze atya olanya kwe kusala amagezi n'agamba nga kati sigenda kudda ku oppositioni nina okusala amagezi okulaba nga nzira mu kibiina kya NRM era mu 2011 yasale kubona ddamu NRM n'alangira mutongole ng'afuuse mu NRM ebitagambika era bwe yajja neyesimbawo omukalulu wako n'adda mu ntebe ey'okubanga ye bubaka bwa Amolo bambi era nerera afudde ye mubaka ngende maaso n'ebyafaayo
genda maaso n'ebyafaayo. Mu 2020 yalondebwa okutuula ku kakiiko akafuzaako ku ntikko mu NRM ng'era akiikirira ekitundu ky'obukiikakkono bwa Uganda. Oulanyah alese abaana bano okuli n'abalongo be, yazaala abasajja, yazaala n'abawala abalungi abamufaananira ddala, begamba omugenzi afudde muzadde. Ngende maaso n'ebyafaayo. Genda maaso n'ebyafaayo. Kati nno bw'atyo yali obwa sipiika mu mwaka oguwedde ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano. Ono yali mumyuka wa sipiika Kadaga okumala emyaka 10. Yeetaba mu nteeseganya za gavumenti kuba kyewaggula aba Joseph Kony abaali beefudde ekirala. Joseph ono yali musajja w'amaanyi ng'ayagala kutta ennyo abantu naye abatira ddala. Naye Oulanyah bano okulaba ng'abantu abo bazza emirembe mu mambuka ga Uganda. Kubanga Oulanyah Ssaalongo Mulamba abadde musajja mu kyolinga Mulango. Ngende maaso n'ebyafaayo. Genda maaso n'ebyafaayo. Oulanyah yaweebwa ekitiibwa ky'obwa Dokita mu University ya Zoo Life Theological College USA mu America. Era musajja afudde mu yivu ebitagambika. Mu mwaka gwa 2013 yagattibwa ne mukyala we Winnie Okote Amo. Ono nga bwe yali yawasa oluvannyuma yabambi yali yafa nga Mukama yamutwala Desira kumwa. Koye kaafuneyo kiddemu ekipya. Yadde nakyo bamala ne bayawukana nakyo ne bagattululwa butereevu nnyo mu bufumbo. Kooti n'ebiyingiramu ne bataawulula bulungi nnyo. Afudde ali aido andidisodale. Ngende maaso n'ebyafaayo. Genda maaso n'ebyafaayo. Ababaka ba Paalamenti babadde bamutenda okuba pankikyo. Ntegeeza abadde akwata nnyo obudde era nga bw'aba agenda kukubiriza abantu bakeera. Ababuliifu nnyo n'abagamba twogere ku kino na kino buliifule. N'akimaliriza ne bakivaako. Abadde musajja wa Swaga Mutero mulaba abadde agirako ne ku ppiki oluusi. Bamwogerako ng'omusajja abadde tayo sajjiimu nga bulinaku agenda n'akolamuuko. Kwegamba okutwalizaamu abadde ayagala nnyo abantu nga mukwano gw'abantu. Omusajja ow'olwali omulungi atagambikako yadde. Oulanyah otulumye nnyo, Oulanyah otusaze nnyo. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Abadde mukwano gwa Amongi ebitagambika. Era Amongi yawuza ne ku Munyenga amaze owulira amawulire g'okufa kwa mukwano gwe. Tombuuza nnyo toweebuunya gende naye ng'abambi kyekyo bambi. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Omugenzi Jacobo no afudde mumanyi, abadde akyalina amanyi, ate amangi ddala. Yafiiridde mu Amerika e Washington mu kibuga kya Seattle. Gy'amaze akabanga alesa bana sako bannamwandu abamu bayawukana ate mu mateeka. Taata w'omugenzi Oulanyah avudde mu mbeera agamba mutabani we bamuwadde butwa ebyokuziika Oulanyah mubirinde bijja. Tugenda kubireetera olunaku lw'enkya. Ekyetuti ky'olwaleero ffe tokiwuzise. Gwe tonyezezza sonyiwa ffe tuli bizonto.